This is the Word of God. Abalungi abatuuliriza era abatulaba ku Uganda TV, mbaniriza nnyo nate mu show yaffe eno emanyiddwa nga obuwoomi bw'ekigambo Sweeter Than Honey, nga abalamusaako yenze omuweereza wa Mukama Mugoya Michael, era nga olunaku olwaleero tuli kusinziira ku YouTube, ku Telegram awamu na wano ku WhatsApp ku programu emanyiddwa nga Sweeter Than Honey, obuwoomi bw'ekigambo ku Uganda TV. Olunaku olwaleero tugenda okulaba engeri 5 ez'okulyamu amawanga. Jjukira Bayibuli eyogera mu kitabo ekimanyiddwa nga eky'olubereberye essula ey'omusanvu olunyiriri olwa29 egamba nti abantu bakuweerezenga n'amawanga gakuvunnamirenga, ofugenga baganda bo n'abaana ba nnyoko bakuvunnamirenga, akulimirwenga buli anaakukolimira era aweebwenga omukisa buli akusabira omukisa. N'olwekyo muntu wa Katonda okulya amawanga Mukama omukisa yagukuwadda. N'olwekyo olwaleero tugenda okulaba engeri 5 ez'okulyamu amawanga nga tutandikira ku namba 5. The Word of God, number 5. Namba 5 mu ngeri ez'okulyamu amawanga otandika n'okusaba. Bayibuli eyogera nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli essula ey'okubiri, Zabbuli ey'okubiri olunya olw'omunaana, egamba nti nno onsabe nze nange naakuwa amawanga okubeera obusika bwo n'ensonda z'ensi okubeera amatwale go. N'olwekyo muntu wa Katonda obanga oteeseteese okubeera nga ogenda okulya amawanga zisemazinga ez'enjawulo, okuli ez'e Bulaaya, okuli eza wano mu nsi ez'abaddugavu, okuli mu nsi ez'abali mu Asia, mu Amerika n'awalala. Ensonga ey'okutandika n'okusaba nkulu nnyo, y'ensonga lwaki namba 5 olunaku olwaleero tugitadde mu kusaba. Okusaba kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana, ye namba 5. Kaakati katulabe omutendera oguddako namba 4. Namba 4 mu ngeri z'okulyamu amawanga kwe kwesoolayo bwantogo n'obeera nga oyita amawanga okujja gy'oli. Kyawandiikibwa mu kitabo ekimanyiddwa nga ekya Isaaya essula eya 55 olunyiriri olw'okutaano. Bayibuli egamba nti laba oliyita eggwanga lye wali tomanyi, era eggwanga eryali terikumanyi liriddukira gy'oli, ku lwa Mukama Katonda wo ne ku lw'omutukuvu wa Isirayiri, kubanga akugulumizizza. Jjukira nti nno Mukama Katonda bw'amala okukugulumiza nga bwe twalabye mu wiiki eri eyaggwa, Mukama akusuubira okubeera nga weesoolayo n'obeera nga okoowoola amawanga okuva ebule n'ebweya okujja gy'oli. N'olwekyo muganda wange teweemotya era todda mu kwerya ntama, wabula situkiramu nga eyatega ogw'ekyayi obeere nga oyita amawanga okujja gy'oli, nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya essula eya 55 olunyiriri olw'okutaano. The Word of God, number 3. Namba 3 mu ngeri 5 ez'okulyamu amawanga y'enkola ey'okutwala obuyinza n'owamba obufuzi oba abo abafuzi ab'omu nsi ey'omwoyo abafugira mu mawanga ago. Bayibuli eyogera mu Yeremiya essula esooka olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi n'egamba nti awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange. Mukama n'aŋŋamba nti laba ntadde ebigambo byange mu kamwa ko. Laba leero nkutaddewo okuba omukulu ow'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka, okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula, okuzimba n'okusimba. N'olwekyo muganda wange bw'obanga ogenda okulya amawanga, twala obuyinza obwakuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, obeere nga oyambala amaanyi ge, owambe abafuzi ab'omu bifo eby'ekizikiza era n'abo abafugira mu bifo ebya waggulu mu mawanga ago, obambule obuyinza olyoke ogende olye amawanga. Bwekityo bwe kyawandiikibwa mu Yeremiya essula esooka olunyiriri olw'omwenda okuva ku lw'ekkumi. Namba 2 mu ngeri 5 ez'okulyamu amawanga kwe kuddamu amaanyi n'oguma omwoyo n'oteemotya n'oteerya ntama bw'otyo n'olumba. Jjukira Bayibuli eyogera mu kitabo ekya Yoswa essula esooka olunyiriri olw'okusatu n'okweyongerayo egamba nti buli kifo kye mulirinnyamu
ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati era ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okukibirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa era bwe ntyo bwe naabeeranga naawe. Siikwabulirenga so siikulekenga. Olw'omukaaga ne lugamba nti ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga ggwe olisikiriza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Olwekyo muganda wange bw'obanga onoogenda okulya ensi beera nga teweesiba zikweya, beera nga teweerya ntama, beera nga tonyigirwa mu ttooke, beera nga oguma omwoyo oddemu amaanyi ng'okimanyi nti Mukama Katonda wo ye Katonda akukulembera nga bwe kyawandiikibwa mu Yoswa essuula esooka olunyiriri olwokusatu paka ku lwomukaaga. Namba emu mu ngeri ettaano ez'okulyamu amawanga kwe kubeera nga ofugira wamu ne Kristo nga omaze okutuuka mu mawanga ago. Jjukira kyawandiikibwa mu kubikulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekkumi nga kigamba nti nno Kristo yakutugula n'omusaayi gwe era n'atugula okutujja amawanga ag'enjawulo n'atufuula obwakabaka abantu abamu okubeera nga tufugira wamu naye. Era nekiwandiikibwa ne mu Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga nga bagamba nti nno oyo Kristo gavumenti ey'ensi yonna ejja kubeera nga obufuzi obw'ensi yonna bujja kubeera nga buli ku kibegabega kye. Era jjukira Bayibuli enkufalaasira nga bwe kyawandiikibwa mu kyamateeka essuula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olw'ekkumi egamba nti nno bw'onoomalanga okulya n'okkuta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula mu nsi omwo era nga ente ezo n'embuzi zo nga zaaze n'effeeza yo ne zaabu yo nga zaaze ne byonna by'olina nga byaze kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. N'olwekyo muganda wange omala okutuuka eyo okulya amawanga teweerabiranga Mukama Katonda wo. Jjukira obeerenga omuweereza era obeerenga ofugira wamu naye. Eyo yebadde namba emu mu ngeri ettaano ez'okulyamu amawanga. This is the Word of God. Program era nga olaba programu emanyiddwa nga obuwomi bw'ekigambo Sweeter Than Honey okusinziira ku YouTube, Telegram awamu ne WhatsApp ku mukutu ogwa TV ogumanyiddwa nga Uganda TV. Abadde gye batuusaako yenze omuweerezaawo era omuweereza wa Mukama Mugoya Michael. Muganda wange bw'obanga oyagala okulya amawanga naye nga tonalokoka, kano ke kaseera ak'okubeera nga weetwalira Yesu Kristo abeere omulokozi wo naawe ogende olye amawanga. Kyawandiikibwa mu kitabo eky'Abaruumi essuula y'e10 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi era nga tutandikira ku lw'omunaana lugamba nti ekigambo kiri kumpi naawe mu kamwako era mu mutima gwo nga kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira. Kubanga bw'oyatula Yesu nga Mukama n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwake okulokoka. N'olwekyo muganda wange beera nga weetwalira obulokozi olunaku olwaleero obeere nga ogenda olye amawanga n'oluvannyuma lwa byonna osikire obulamu obutaggwaawo. Mukama akuwe omukisa. This is Uganda TV. For you. Nina gwendaba omusajja ayambadde byeru n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu. Enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga.